waliwo emikolo egikolebwa. When somebody dies here in Uganda, there are some functions that are done. Egimu ku gyo baddira embugo ze baleese. One of them includes bring the back cloth. Ne bajjako olubugo olumu. And they get one of the back cloth. Ne bagenda nga bayuzaako. And then they cut it into pieces. Buli mwana ne bamuwa kino kya Naaki, kino kya Jowero, kino kya Seeru, kino kya Nankubuge. A piece to each of the children. Ne babyesiba. And these ne bagayita amafuvu. And they are called amafuvu. Buuza muno kitegeeza ki? Ask your neighbor, what does it mean? Anti batwagala kulaga nti bano be bamulekwa be basigaddewo ani gwolaga. Enju tuli mu mafufu, tuli mu bunyirikisi, tuli mu kwenaaza. What is surprising is that when your relative has died, they are crying out to you to pray for them. For you are lost. You've lost focus. Wano waliwo tying things and abaanaazaako abafu n'obunyirikisi. Are there people who emikono jju? Buuza muno wali otegeeza ki? Ask your neighbor, what exactly do you mean? Mubuuze, mwali temulina mazzi oba? Ask them. Mukama yeebazibwe, mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Yesu Kristo erisinga amannya gonna. Nze mukwano gwo John the Preacher. Vidiyo eyo gy'ova okulaba ya father kyewuunyisa. Father ng'ayimiridde ku olotaali ali mu kukuba busamize, ali mu kukuba bulogo. Bassebo ne bannyabo ng'ekkanisa ya Kristo ey'abaana ba Katonda abalokole, ekyo kitegeeza ki gye tuli? Ng'olwaleero tuyina abasumba abayimirira ku bibayita ebituuti ne bawagira okwabya ennyimbe. Nina gwe nawulyanga nti okwabya olumbe tekirina bubi. Ekereziya mufuniseemu abantu abatandise okuwakanya obusamize n'obulogo n'emizizo egitali gya bwa Katonda. Ekyo nno kitegeeza nti ng'ekkanisa Bayibuli esomesa nti bwe tuba tusirise Katonda agenda kwogeza amayinja. Bassebo ne bannyabo, bwe banga kereziya kaakati etandise okukuba obusamize, etandise okukuba obulogo, etandise okukuba ebyemizizo ebitali bya bwa Katonda, ekyo kitegeeza nti ekkanisa ate yeeteekwa okwongera amaanyi n'okweyongerayo mu maaso okusinga okudda emabega. Kubanga kiri ku likodi mu Uganda amasaba agasingamu obungi gabadde g'Abakatuliki n'Abasiraamu. Ekyo kiri ku likodi, genda okinoonyereze. Buli w'osanga essabo obabuuze amannya go gwani akubuulira omubuuzo oli wa ddiini ki. Bw'onoosanga amasaba 5 ku kyalo gajja kubaako 2 oba 3 ag'Abakatuliki kubeereko 2 ag'Abasiraamu, oba 3 ag'Abasiraamu 2 nga g'Abakatuliki. Ekyo kiri ku likodi. Kati Abakatuliki bo batandise okweyambula obulogo kaakati, batandise okubusomesaako, batandise okubulaga nti bubi. Omusajja y'omwoyo namulabye nga annyonnyola kye bayita olumbe n'obubi bwalwo, era n'akuga nti n'emikolo gyonna egikolebwa ekiro yonna gibajja Setaani. Kati gwe mulokole ng'obaddeyo walokoka oli mu kanisa, olina muweereza naye ng'oli emmere y'olumbe, oli mu kulya mmere, oli mu kulya bijjulo bya Setaani. Wafiirwa n'oga nti akabugo obubugo kankayisibye ate kayina ki? Bwe baamala ne baga nti katuwe senga n'abukuŋŋaanya yabutwala luddawa? Yabutwala luddawa? Okwekkirira nnyo okwo n'obutavaayo kwogera kye tutakola, n'obutavaayo kulaga sitandi yaffe nga abalokole, kati ekereziya yeetandise okubisomesa. Etandise okubisomesa, etandise okulaga nti okwabya olumbe, okuteekako omusika kya bwa Katonda, naye emikolo egikolebwa mu kwabya olumbe gya Setaani, gya Setaani egiwedde emirimu. Na buli lw'ogikola obeera oli mu kukola ndagaano na kufa, obeera oli mu kukola ndagaano na kufa. Ekyo njagala mukitegeere. Buli kye bakukozesa bawo ng'afudde ne bagaa kaakati ogenda kukola ki?
funayo simanyi empale ze ozambale yayambala empale ze bw'onoomala ogenda ozifuzike ku kitooke kya Nakitembe egyo gyonna mizizo gya mizimu ebyo byonna bakuyingiza mu ndagaano ebyo byonna bakuyingiza mu ndagaano za mizimu simanyi genda obikira olusuku simanyi kola ebyo byonna oyingira mu ndagaano za mizimu bw'oba omulokole ng'oli mwana wa Katonda ebyo mubitegeere ekkanisa erina okubisomesa ebyo naye leero tebabisomesa kubanga baagala buli muntu abaagale abantu abamu baagala kaakati babuulire ekintu omanyi ka tulina okubuulira ekintu buli muntu yenna abe ng'atwagala nedda tulina kubuulira mazima tulina kwogera mazima abantu balina kutegeera mazima Father gwe nkwebazizza nnyo katandika okusomesa ne ku bifaananyi nabyo mu bifulumye tandika okusomesa kubatiza obwana obutonako mu kuveeko mbatiza abantu abakulu kubanga abakulu be babatizibwa tandika wamafaaza somesa ne kuteeka obuzi mu kyenyi ebyo byonna obagenda si bituufu basomesa obabuulire nti ne Bikira Maria okumusinza si kituufu Bikira Maria yali bbaasa eyaleeta omulokozi omuntu bw'akuwa ssente mu bbaasa ebbaasa togitereka ojjamu ssente byonna bibasomese babuulire amazima wamma omwoyo wa Mukama ayinza okuba ali ku ggwe ng'ayitidde ku ggwe okukola revival mu kereziya byonna bibagambe babisuule obagambe nti Kristo ekyamuleeta yajja kulokola mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu emirembe gibeere nammwe mbaagaliza ekiseera ekirungi nze John the Preacher